Kayunga kunga. Kunga. Kunga Tebandeke kunga. Kunga. Kunga Bbaale kunga. Kunga. Kunga Galilaya kunga. Kunga. Kunga Kayonza kunga. Kunga. Kunga Kitimbwa kunga. Kunga. Kunga Uganda yonna. Kunga. President wa Fani Kyagulanyi. Mundu awulira kunga. Kunga. Oluwabula government tu connectinga ground ne tu connectinga offices ne tukola assessment nti ng'ogyeko okutulaga empapula ku ground gyebiri bwe biba gyebiri bikolebwa bitya bikolebwa kwenkana ki baani ababikola babikoze mu butuufu bwabyo era gyebiri ebikolebwa then ne tuzaayo report nti bikoze bitya bikolebwa era okuyita mu prime minister's question time akakadde kabeerawo mu parliament nasaba government etuwe comprehensive strategy and plan engeri gyegenda okumanagingamu emima y'ebikajjo okulaba nga tetukosebwa nnyo nga bannabbaale. Ensonga y'ebikajjo kinnyonnyole mbwangu nti yajjanga bw'olaba obulwadde oba obwa siriimu oba akabootongo si kyangu kubigoba nti bijja kola ki bijja tuviira neffe kye tugamba bibeerewo mu ngeri ey'omukwano. Massa Julius kino musayas tukiyita tutya symbiotic relationship nkwagula nange nkole ntya nkukwagula ekikajjo bwe kibawo ekiri tukifunyemu tutya bw'otunuulira engeri gye kitukosezaamu egyo gy'emirimu emikulu egy'omubaka giba giweddeyo era bannabbaale bwe muba mumanja emirimu gy'omubaka senga tubadde mu mawanga agakulaakulanye mwandibadde temukyamanja kubanga mbakiikiridde mu parliament ngezezaako okuzuula ebizibu ebiri mu constituency yaffe n'embitegeeza government kitegeeza mba nina kusigala nga nkola follow up mu government ekole ki kaakati bino wammanga namba 3 personal achievement and performance aimed at creation building strengthening and empowering a comprehensive community based citizenship. Wano wetugenda okuteeka amaanyi era wembeetaagira nti bino byombikolanga Tebandeke ng'omuntu se biba biŋŋaanye tonnenyanga mubaka awo oba olina kunnenyanga ki ate nekyenkoze obubi oba tolina kunnenyanga mubaka nnenyanga ki kaakati obuzibu bwe tulina mu ggwanga ba coordinators mutuyambe munnyonnyole public emanye nti eggwanga lyaffe olw'okuba gavumenti yalagajjalira obuvunaanyizibwa bwayo ne busuula mu kinnya kaakati ababaka mututikka obuvunaanyizibwa obwa gavumenti tukole tutya tubukole yensonga lwaki tuvaayo ne performance zino ngaki ng'abantu kaakati public etunuulira nnyo performance y'omubaka ng'omuntu okusinga performance y'omubaka nga member of parliament kubanga emirimu gy'omubaka giri esatu oba eno ogusooka kwe kukola amateeka legislation era ngukoze nga mpita mukole ennongosereza mabago gonna gembadde nkola ki gembadde njogerako ensonga ey'okusatu tuba tulina okukola representation okubakiikirira nti tufuna ebiteeso byammwe ne tubitwalawa mu parliament then ensonga ey'okusatu ebeera oversight kwe kulondoola egyo emirimu gya gavumenti engeri gye giba gikolebbwamu ogwo omulimu tugugabana ne bano bakansalazi bammwe kaobeere wa gombolola kobeere wa district naawe oba olina okola ki okola oversight kaakati tuli mu kiseera ekyokuwumulamu speaker yatusindise tukole oversight ku parish development ki model era mwandaba abamu ku TV ne ku radio nga mbuuza tugenda kulondoola ki ekitaliiwo kubanga parish development model ensimbi zikyali eri mu offices zaabwe ate ffe batusindise ku ground tukole tutya tulondoole tugenda kulondoola ssente ki ezitatuuse mu bantu ye yali question yange ekyokubiri nga mbuuza abantu bano betugenda okulondoolamu tubasangawa kubanga SACCOs kumiruka nayo tegiriiyo n'obukulembeze obumu tebukola ki tebumanyikiddwa kitegeeza bwe tuba bakulondoola tulina obbayitanga bwe mbayise kaakati bempise ani agenda obbawa facilitation bajje wengenda obbabuuliza ebibuuzo oba nze okugendayo ensimbi zinaavaawa so kaakati oversight mulimu munene nnyo era gwe guyinza okuyimirizaawo eggwanga lyaffe kaakati mmwe ebyo byonna temubitunuulira abali eri wabweru abatazze wano yensonga lwaki njagala bwe muddayo mukole mutya mubannyonnyole nti bwe tuba tulondoola
nengenda nteekako awo ku nninga nenteeka DEO ku nninga oba DHO oba minisita ow'ebyobulamu tokusinziira ku budget zino ensimbi ze zaateekebwa mu ddwaliro ly'e Kayunga oba zino ze zaateekebwa mu parish development model ziriwo ezigenzeeyo baani abazikozesa era baani abazibatwalira kakati eyo yonna ebeera ki oversight gwe mulimu omukulu publiki yaffe eggwanga Uganda tebatunuulira mulimu gwa mubaka naye batunuulira buvunaanyizibwa bwaki bwa mubaka obuvunaanyizibwa kitegeeza nsobola obukola n'obutakola ki responsibility is not an obligation essomero teririna butebe kanisa yiino egenda ggwa somero teririna toileti abantu basula njala abantu amataba gabatwala obwo bonna obuvunaanyizibwa responsibility public nebufuula obligation eri omubaka nti it's a must nino kikola without fail kakati obwo bwe buzibu obusinga bwe tukole ki bwe tusanga however ng'omuntu bino byenkoze wammanga tuzimba community oba ekitundu ekisobola okwebeezaawo community based citizenship kakati kyekinkozesa bino wammanga era ekyo nakibagamba nti tugenda kuzimba obutaka okubuggumiza n'okutumbula obutaka kakati kyekino kyenkola ki kyenjogerako kino tukikoze nga tuyita mu byenjigiriza nabagamba nga noonya akalulu nti mumpa akalulu ngenda kulembeza nnyo ebyenjigiriza olwaki nti tugenda kozesa ebyenjigiriza tulwanyise obutamanya endwadde n'ebizibu ebirala naye mu byonna ate tulwanyise n'ekibbataka kubanga omuntu atasomyeko oli ajja n'akulimbalimba n'akusenda wootudde nga tojja nakubuuza kibuuzo kyonna tulwanyise ebbula ly'emirimu ate tukole tutya tutondewo emirimu abantu bangi ogenda mu kyalo okugeza balisanga saawa zino bamanja ddwaliro mu lukaguli wala tegulina ddwaliro naye nabagamba obwo obuvunaanyizibwa bwa gavumenti nze nnyinza obukola nga mumpadde abaana bammwe mbatwale mbawe basale basome obusawo bakomewo batandiike ki amalwaliro mu bitundu byabwe kakati ekyo bo tebaagala kiwulirako bo kyebaagala ki ddwaliro naye ne bw'omugamba mpa omwana mubalisanga mwonna mwerondemu omwana omungende musomesa obusawo akomewo wakiri tumusondere sente ateeke eddwaliro ku kitundu kyaffe ekyo tebakola ki naye nga nze basale nzigabye ku mitendera gyonna university tertiaries technical institutes primary and secondary enjagala kyekino nsaba buli coordination team ey'eggombolola tuddeyo simanyi oba meeting munagikola ddi mufominge SACCOs oba charity organization ezo zijja batawaanya register SACCO kugombolola mufune ebbaluwa mugende mugulewo account muki mu banka muyinza n'okufuna mobile money kuba banka eri wala mugiregisteringe mu mannya ga SACCO eyo oba mu mannya g'omuntu omu gwe munaaba mwesize tutandike okusevinga okutandiika n'omwezi guno tuligesalinga SACCO gwe 12 tutandike okusevinga njagala mwenna nga muli ba members mu SACCO ngera buli omu asevinze wakiri emitwalo ameka emitwalo 2 agwe eggombololo eryetegese lyengenda okutopingirako sente ezo muzikozese mukola ki mukwekulaakulanyanga si kulya mutuufu kiba kya bulyazamaanyi nnyo obutoogera ku nsobi olwokwakati kaseera kempeereddwa kiyama omubaka ndowooza akantu keyogeramu nti banne abagudde temujja kutataganya nnyo abawangudde abamu bakatwala bubi kankolagana bano abawangudde mwe abagudde musooke mulindemuuko katono abantu tebakafuna mu ngeri yaako abamu balowooza nti amwe abagudde musigale awo temujja kola ki temujja kwetaba muffe temusitula ki meeting ne zibeerawo nga naffe twagala ku bwino avudde munuupu avudde omubaka eyongereko tumwongereko kino tukyogera tutya eri abantu ng'oli agamba gwe wetuula eyo ensonga yokka naye ffe olutalo telinatuuka kugwa eno tuli ku ntandikwa era tiimu eno mu Kayunga muno mugiraba oluusi nga nnafu yokka ye yasobola okutaasa omubaka wa paalamenti Kayunga omu bweti gwerina
Nalongo era Saalongo taata era maama Tebandeke Charles. Mbebaza okuba mumiddewo mpaka saawa zino. Mbakubiriza mukadde kana akatono. Tujjewo obugambo bwonna obutontono obutwawula. Ensonga zonna entono ezitwawula saawagira gundi biki. Buli woyogera ekintu ekibi kati saawa zino ku muntu yenna yenna nga wenyupi nga alina fulaadi. Obeera okuba pulezidenti waffe gwe twagala ajje mu buyinza 2026 kubanga guno yabbibwa. Bwe twali tutandika olutabaalo lw'okugoba pulezidenti Museveni n'abakongozi be bemuwulira abakongozi omanye emmandwa enkulu ebaako abaki kati pulezidenti Museveni ye mmandwa eri eggwanga Uganda. Gwe ebizibu by'olina ebikulemesezza okulya obulungi, ebikulemesezza okusula obulungi, ebikulwazisa ne bakusuza mu ddiiro ng'ono mukulu bw'ayogeranga n'obuliri tebutegeerekeka. Pulezidenti Museveni yakoze eki? Kati bannaye buli lwoba nga mutusindise mu bifo bino mwatulondoba mu bangi si bwe kiri tufuuke omumuli saddaaka ey'olutabaalo bakubiriza nti terunnakola ki? Terunnaggwa. Kuba mu bammemba ba paalamenti b'eggwanga Uganda mbakakasa bonna twogera nabo bangi tewali alina mutwe gwono. Ono Charles ategeera mwe muve mu byagundi. Ffe tulina bammemba ba paalamenti ng'omukubira simanyi oyita ku gundi bw'aba tategedde n'atunula ekyemmanga alabe nga awulira by'omugamba. Naye nze Charles nkwebaza mu lujjudde lw'abantu bano nti we bali kuyimirira. Gwe ne mubeera ku bantu 500 omuntu wammwe ali mu basooka ali mu 2 ng'era mudda wano mutoma. Tiimu Tebandeke eri wano mwenna Ssebo Ssentebe wa Kayunga District. Eno ye tiimu empanguzi mu Kayunga yonna. Emabegako wali nga tukyali mu kulonda obukiiko bwa kunga nakugamba Bbaale ogirabanga abasirusiru. Naye abasirusiru bwe beegatta oyinza obutabawangula. Si bwe nakyogera ab'Ebbaale? Kyali kitegeeza kinti oteekeddwa okubeera ng'okolagana n'abasirusiru abo osobole okuteeba. Kayunga District tulina kaddeeti ogu ali ku national level. Omu yekka. Honorable ono gwe tulina omu. Kayunga District ng'olukiiko lwa kunga obuvunaanyizibwa bwaffe si kulwana mubaka gwe tuyina, si kulwana bakandidate be tuyina. Tuyina okuteeka amaanyi mu constituency ezo ezitasobola kuwangula. Tuyina okuteeka amaanyi ku sub counties ezo ezitasobola kukola ki? Banki abaleebi abaffe bano tubazimbe nga bwe tubongeramu amaanyi. Nsaba Ssentebe n'olukiiko lwo nga bwe tutuula ku kabineti tuzimbe ababaka baffe be tuyina. Tukimanyi bulungi nti obuweereza bwaffe entebe yaffe tenakugifuna gye tusinga okuyayaanira. Kubanga ekigendererwa ekinene si kyakulwanira bakansala bw'MP wabula tulwanirira ntebe yaki ya ggwanga. Nga kye tukola leero ke kabonero kokkaaka n'abaawo okulaga nti n'entebe eriwe tuba tugifunye tusobole okuweereza obuki obulungi. So basebe ne banyabo mbasaba n'okweyo ensonga tukendeeze nnyo emitima egyagala ofuna nga ffe. Kubanga bangi bakuba amasimu n'agamba gundi wansuulawo gundi waneerabira bagundi be balya. Naye nga bambi ekintu ekyokulya kireese nnyo ki obuzibu kubanga bw'oyagala okulya omaliriza ovudde ne ku mulamu omuki omunene. Popa weze mu buyinza yentebe yawa bwe tubanga twawamba Bbaale kati saawa eno popa wa yeekola ki yeefuga nkimanyi ne waggulu tujja kukola ki tujja kuwamba. Weewaawo abo abantu bangi muntuukiridde ebintu ebisinga naye mulekere okwekuba empa. Omubaka ali muno wa Nuupu alina kuba atya omu yaŋŋamba ate registra weekubira nina kutambulira ku mubaka akola ki aliwo ssaawa eyo waaki y'ow'ekibiina. Mmanyi abantu bangi bajja kujja ebiseera byo nga bikoze ki mwegatte ku mubaka alimu tusobole okuggusa oluki kitegeeza ekigendererwa omulamwa tukuvuddeko ogw'eggwanga. Naye twatambulira ku ntebe y'eggwanga twegatte ku mubaka ali mu kitundu, kansala alimu, chairman alimu, tusobole okuba nga tusomoka oluki olutindo. Omubaka webale nnyo webalire Dr. Tuswaza okuba nange nti mu butuufu bakama bange bandinkubye amayinja nga bagamba laba omuntu gwatuweereza takoze eki takoze. Kuba Bbaale ebadde ensonga nnyo oba Bbaale ebadde wala nnyo ku Nuupu.
Bbaale yonna yali yamamira emyalo era twali mu kutambula okunene nga buli muntu babale abavaayo ng'abaki aba people power nga beekweka naye tuba nga tutambudde emyaka mitono nga people power kati emaamidde ekitundu kitegeeza tulina olugendo lwetukola ki mikwano gyange temuddira mwongere kunyweza buki bunyweza manyi nti entebe era omwaka oguddako tugikola ki tugirina munaabanga mukoze eki mujjukire tuba tunoonya gurawundi ki ekiri okuki obuuza bonale bakoze eki ku gurawundi gweokoze eki ku gurawundi era n'okukola omukago ogw'obumu okulabika nti NUP etwala entebe y'eggwanga. Honorable otambudde ku ggwanga lino lyonna ffe tuli eno wansi akalulu kaffe ak'entebe y'eggwanga wano mu Buganda region kasomwa budde bwa misana ne tumanya nti nno tuli waggulu naye bwe twebaka tudde nkeera ng'akalulu kakyuse kiwanvu nnyo tetunnabaawo okumanya principal yatatuuse mu regions ndala ng'ali mu Buganda yokka so bwe kiba nga bwekiti bwe kiri oba nga bwekityo bwe kiri tukusaba otuuleko naye ajjeko ebigere by'emagere agendeko mu regions endala funzeeko ate ku regions ezo zitwegatteko mu Buganda tulabike nga tuwangula entebe y'eggwanga. Olwaleero mpise ba coordinators bange bannankyukakyuka bannange mu Bbaale constituency yonna okwegeyamu okubannyonnyola achievements zentuuseeko mu mwaka guno ogumu mu paalamenti ate n'ebyo ebikyapendinga nabo bennyini okumpa amawulire agali mu bitundu byaffe naddala egakwatagana n'ebizibu by'abantu baffe. Tuyise ba coordinators baffe bonna okuva ku byalo ebyenjawulo byonna 1,777 era twagala okubatuma baddeyo mu community bannyonnyola abantu baffe ebintu ebyo bye tutuuseeko mu bbanga lino ery'omwaka ogumu era tubadde n'enziro nnyingi okwesaaba obusa ne kalimbwe n'abamu nga batambula tebateredde olwa heresies oba enziro eziri mu constituency yaffe ey'Ebbaale naye tubannyonnyodde ennono ze tutambulirako ez'enkyukakyuka emiramwa egyo egitwongerako n'okusigala mu bwerufu n'amazima nga tuweereza abantu baffe. Tubannyonnyodde ebizibu byonna ebikwata ku Bbaale constituency nawa we tutuuse ng'enguudo, amazzi, amasannyalaze, ebyemizannyo, ebyenjigiriza byonna tubituuseeko ne tubinnyonnyola era ne tubalaga olugendo lwe tutambuddeko lwe tutannatambula ne lwe tusuubira okutambula n'engeri gye tugenda okubikwasaganya. So tubatumye era tubatuma okugenda mu nnyonnyole abantu baffe mu byalo yonna mubeere amaloboozi gaffe okutuusa amaloboozi ago ate era n'okubasaba okusigala nga tuli bumu kubanga agali awamu gegaluma ennyama okusigala nga tussa kimu okusigala nga tuwuliziganya nga ne bwe waba waliwo obuzibuzibu bamanye nti bakolagana n'abantu bannaabwe abatali bamalayika era babeere nabo beerufu okutunnyonnyolanga ensonga ezo. Ekibaddewo olwaleero wano okusinkana omubaka waffe ekitabangawo emabega yonna gye bivudde nze ku lwange nina essanyu jitirivu nnyo. Mubaka Tebandeke nina essanyu jitirivu nnyo olw'okubanga ndi naye era mbadde naye ne tunyumya era ne twogera bituluma. Nze nga kye nnyinza omusaba abenga anyweza enkolagana wakati we naffe abaakuba enkebete kubanga tukyali mabega we era tumwagalira ddala oyo Tebandeke waffe. Ekintu ekitabeerangawo okwo mube muppi bonna okuviira ddala ku makumbi okuba nti adda wansi mu balonzi abaakuba enkebete okumulonda okujja okukola miitingi zino era tekibangawo nti Tebandeke kyakoze kirungi nnyo ate teyeerabidde abantu abaamufiirirawo era abaamulwanirira era abaakuba enkebete. Mwebaza okuba nti tawulirizza nnyo bintu by'abantu abamu
penga okuba nti atugattidde wamu n'aba nti muntu w'abantu. Ekyo nkimwebaliza era musaba agende mu maaso paka n'ekisanja ekiddako. Mu mwaka ogumu n'ekitundu akoze ebintu bingi nnyo BMP bye batakolangako wano, era tuzibudde amaaso okuba nti ddala mu butuufu ye musajja asookedde ddala mu constituency yaffe okutulaga kiki ekiteekwa okubeera ku gurawundi